Josephine Ntungu ne Robin Mugudanga bano bafumbo era nga batuuze beekyeterekera mu disitulikiti ya Kagadi be bakwatidde ne baggalibwa oluvannyuma lw'abatuuze okubagwamu nga ne bagambibwa nti babadde beetaba mu bikolwa eby'ekirogo kw'ossa n'okulya abantu. Ekino kyawaliriza ab'ebyokwerinda mu kitundu nga bakulembeddwa mu RDC ne DPC okujja okukakanya embeera. Nyowe ninyenda kubeera wa mazima itu nturogakwo tusanga abantu babyamira hali tutandika kutematema ntucumba ntu babatuuza ate tebasalirako omusale mbanenyeza nnyo ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo okubanga tebakola kimala olw'omuwendo gw'abantu bano abeeraguza okweyongera mu kitundu nga ne bagamba nti poliisi buli olukya ezeekwata abantu ab'ekika nga kino kye bagamba nti ebyobulogo bisuse mu kitundu. Ye omu ku bavunaano Josephine Ntungu ebigambibwa byonna abyesambye. Amabalake nguwe akaija mu rukurato olw'abantu atakumanya n'ekikozereki ekinyakuroho. Emu ku kabira abantu gye basinga okwemulugunyako ng'eno esusizza obulogo mbe bakonzo bano bagamba nti kabira eno ekwata kisooka. Wabula ye RDC mu disitulikiti y'e Kagadi adomedde abafumbo bano bombirire bakwatibwa otali kulonzalonza okusobola okwakanya embeera ng'okunoonyereza bukugenda mu maaso era ng'omusango gw'enaagubase mu vvi bakugoba mu kitundu. Kigambibwa nti omukyalo nali tava mu nnyumba ye era nga kiteeberezebwa nti yava mu ggwanga erya Congo wabula nga talina mpapula zonna zimukkiriza kusenguka kuva mu Congo okujja ate mu Uganda. Yakamala emyaka 3 mu kyeterekera kw'ossa n'okukola ebikolwa eby'ekirogo era nga abafumbo bano tebalina zadde lyonna. Kyawusa agaba yakusakidde eggwe lino Klonawali okuva e Kagadi.